bakyagenda mu maaso n'okusabira omuyimbi Chameleon wakati mu bibuuzo ebingi. Ekyo katukole nga program Omusunsuzi. Tugamba nti abayimbi bano ba Lord Fred Sebatta balina omulimu gwe badde bakola ba Chameleon gwe babadde bakola nga gavumenti batumye. Aba balaba abasajja bakadonkamu babeera bashapinga eggwanga endowooza y'abantu ebirowoozo byabwe. Sebatta oluyimba lwe enkumbi eyamba eggwanga mujje lwe lulwamwe mwezi abalina bakitamwe abakola entegeera n'otusanga otegedde babadde basomesa eggwanga lino. Chameleon yali ku force ya His Excellency task force eya emunonyeza akalulu mwamusasula tetugaana namwe bannayuganda mu bantu mutusasula nze bansasulidde over 40 years nga bajja every weekend ne bansasula naye bwe tuba tufunye obuzibu omulala tebamuyamba anti abantu kyebeekwasa tebaloya nga tebajja ebibuuzo bye mbadde gamba wakati mu bibuuzo ebingi naye bano Katonda yabeere vetting omulala yaani esibiri ekyo kintu kankikuddemu omulala yaani bannange tulina Katonda baffe twafuna obuzibu okusomeza mu kibiina kya NRM. President Museveni yanda banayogera nange ebigambo byayogera nange njayita biwulirangako nangamba nkwetaga mwana wange bako wano office wano saagala kumana ku bbiri wadde week nga sikulabye oyina ebirowoozo ebirungi nze muzayisa musaba mulimu naye lwokuba nagenda ndi bland I'm a big bland nze olaba ekyeregereze nnyo tugamba mukulu General Reiso. You are watching us yes, now. I'm a big brandy. Sajja buzinti najja from nowhere. Sina bantu, sina chi. I'm a brand. Chameleon is a brand. Eyo asset ya gwanga Uganda. Uninterrupted. Eyo asset number. Wagamba batayamba yani. Ati abantu njagala kunyonyola muntu agamba nti abantu babayamba. Who are you? Who's who? Chameleon is brand. Eyo asset ya Uganda. Abantu kibalowooza. Eyo asset number. Abantu balowooza nti eggwanga Uganda lya abantu kyenkanyi. Nti bwe bayamba full figure bwe bayamba Mutebi bwe bayamba SPD Chameleon n'abalala n'omulala yenna bw'aba afunye ekizibu naye aveeyo ayambibwe kubanga bafuna kizibu ku sote nsi bwekiwulira omwana ali mu contract atekayo Chameleon ettafali lyateeka ku ggwanga Uganda n'omulala bw'ajja okugamba nti nange nina bwe nteekako eggwanga Uganda full figure oyinza okuba nga toli muyimbi mu kiseera ng'olina ettafali ly'oteeka ku ggwanga Uganda mu ngeriyo kati ng'osanga omuntu ng'omuntu yenna ow'omupiira naye ng'ali national kibuuze bwe bajja wano tuli ku program abantu basatu bwe bajja wano ne bagamba nti olwaleero program ene badde bwe tugenda ku arrestinga ki Mutebi omwana nawe mu control afuna obuzibu atafuna buzibu kati Chameleon bw'afuna obuzibu ani omulala afuna obuzibu kubanga bonna bannayuganda abeetaaga fairness eggwanga ligasa ekoti sirowooza nti wali abantu abanene nnyo akusinga abalala abatono nnyo okusinga abalala ndowooza nti obulwadde obwonga obukulimba mu bulamu tulina kwetegekera bwetegekezi 16 wagamba ekirabo ky'omuntu kimuseguliza Katonda yagaba talents zino therefore zigulawo enzigi wider okusinga bwe zigulirawo abalala okyegedde ekyo kyoyogedde kyonna nzikiriziganya nakyo kigulawo enzigi ekitegeeza nti bwe kiggulawo enzigi bayibuli kyetegeeza nti ekirabo ky'omuntu kimugulirawo enzigi SPD nti bw'ogulirwawo enzigi togulirwawo enzigi mu kumanyibwa kokka naye ogulirwawo enzigi ne mu kufuna ogulirwawo enzigi ng'ofunye olina okwetegekera ebiseera ebikola ki ebyakabenje bijja mu bulamu okitegeera bijja mu bulamu kati bwe bijjira oli omusambi w'omupiira naye nga bamugulirawo enzigi mu kitone kyonna kyalimu bwe mutakkiriza nti mulina abantu abasinga n'engalo zo tezenkanankana Mutebi